Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Dr. Rosemary Nansubuga Seninda kinogaanyiza nti ne ku mulundi guno NRM efungiza era Emarilidde okulaba nti omuntu waabwe abakwatidde bendera Yoweri Kaguta Museveni amegga banne era abatwaleko ebitundu by'etteeso. Seninde agambye nti gavumenti ya NRM ekoze ebintu bingi omuli okuzimba enguudo, okuzimba amasomero n'ebyobulamu n'enteekateeka ez'enjawulo ez'okuggya abantu mu bwavu. President tali mu kunoonya kalulu, ali mu kusomesa bannayuganda. Obubaka bwonna bwawa mu bigambo byakozesa byonna bya kusomesa, agezaako okulambika bannayuganda engeri gye tusobola okugenda mu maaso n'okweyimirizaawo okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa, tuleme okukaaba oba okuyimba obwavu ng'ate tulina omusomesa agezezaako okusomesa bannayuganda, agezezaako okuteekawo embeera esobola okuyamba bannayuganda okukola emirimu gye balina okukola okwejja mu mbeera embi. Olwaleero President Museveni ali Teeso era wakuyega ab'Katakwi ne Amoria gy'agenda okunoonya obuwagizi addemu akulembera eggwanga lino ekisanja eky'omusanvu. Mu kalulu akagwa aka 2021 ku balonzi 8,362 abeewandiisa mu disitulikiti ey'e Katakwi, Mwami Museveni banne yabakubya akaga yakuŋŋaanya obululu 4,777 bye bitundu 7.5 ku buli 100. Patrick Amriati Oboy owa FDC n'atwalako obululu 1,110 bye bitundu 2.8 ku buli 100. Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP yafuna obululu 2,118 bye bitundu 3.7 ku buli 100. Ku mulundi guno mu mwaka 2025 Katakwi yawandiisizza abalonzi 9,964. Okuyiga akalulu kukyagenda mu maaso eri abantu bonna 8 abali mu lwokaano era olwaleero muna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu akawenjeza mu Acholi mu disitulikiti y'e Padere ne Agago. Yakutte bendera ya FDC Nathan Nandalama Fabi ali Kitugumu ne Lammo mu Acholi, Songo wa ANT Mogisha Montoyera ali munisipali y'e Nansana ne Kira. Owa CP Elton Joseph Mabirizi akalulu akawenjeza mu Teeso mu disitulikiti ey'e Bukedde ne Kuumi, saako Butebo ne Budaka. Songa Mbaraka Munyagwa Serunga Olusinia akanoonyeza mu munisipali ya Ssaabagabo Makindye. Robert Kasibante ali Kamuli ne Kaliro mu Busoga, ye Frank Buulira asazeewo okuwummula. Gavumenti etandise okunoonyereza ku bulumbaganyi obukoleddwa abasajja ba Kijambiya abalumbye ebitebe bya poliisi e Kasese n'enkambi z'amagye e Bundibugyo mu kiro ekikeesezza leero. Agafubutusa eruddeyo gategeezezza nti abasajja bano abadde mu ngoye eza bulijjo nga babagalidde ebijambiya balumbye enkambi z'amagye 2 e Bundibugyo ate abalala ne balumba ebitebe bya poliisi e Kasese. Ensonda zitegeezezza nti abasirikale balabuukiridde mangu ba Sempape bano era mu kulwanagana okubaddeyo waliwo 5 abattiddwa kwabo ababadde balumbye enkambi z'amagye e Bundibugyo kyokka tebasangiddwa na mmundu okuggyako ebijambiya. Minisita Mbeesi w'ebyamawulire Godfrey Kabyanga mu kwogerako ne Kyabasa agambye tewaliwo abattiddwa kyokka eky'omukisa omulungi waliwo era abakwatiddwa nti abo bagenda kubayamba okumanya ekiruubirirwa ky'abakambwe bano. But I don't have much information. But bajirumbye eye Kasese mtauni ne Rugenda Mara. Naye tibatute anything. But some of them were killed. Some were arrested. But let me reach there and then I give you information. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omwana omuto singa asingisibwa omusango talina kusibibwa myaka gisukka 3 nga munnamateeka Ruth Kulabako bw'annyonnyola. Era amateeka gagamba nti omwana aweze emyaka 12 okudda waggulu singa abazizza omusango asobola okukangavulwa mu mateeka ga Uganda era aba asobola okusibwa ebbanga eritasukka myaka 3. Naye nga singa omwana ono aba asangibwa nti yazizza omusango era ddala gumusinze ng'ekibonerezo kye kimuweebwa, omwana oyo alina kukuumibwa mu bifo eby'abaana mu luzungu bye tuyita remand home, ate era omwana oyo talina kukuumibwa mu makomera ag'abakulu. Akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga ka Electoral Commission kayisa akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Sembabule Gracious Aliza
alabikeko gye bali atangaze ku kituufu ekyalemesezza omusajja Fred Tulyatemba okakasibwa avuganya ku kifo ky'omubaka akiikira Mawokolo West mu Parliament ekirimu minisita omubeezi w'ebyobulamu Hanifa Kawoya Bangirana. Fred Tulyatemba yawandiikidde akakiiko nga yeemulugunya ku ngeri gye baamulemesaamu okuvuganya nako akaikukiiko nako kwe kuyita atwala ebyokulonda Sembabule olunaku okukosa enkya ku bbalaza anyonyole omutawaana we gwava. Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekkumi ku kitebe kya disitulikiti Sembabule Gracious Aliza yategeeza nti Tulyatemba tebaasobola kumukakasa kuvuganya ku kifo kya mubaka wa Parliament oluvannyuma lw'obudde okumuggwaako nga teyasobola kufuna mikono gy'essalira egimusemba okuvuganya ku kifo ekyo okuva mu constituency ya Mawokolo West eyali gyayagala okwesimba. I, Aliza Gracious, being returning officer Sembabule District, pursuant to Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Tulyatemba Fred Bashabe an independent candidate, not duly nominated as a candidate contest for elections for Member of Parliament from Mawokolo West, Sembabule District. The reason as why he has not been duly nominated, he has failed to meet the threshold of supporters. He obtained 4 supporters out of 10 supporters. Ekiwandiiko ekiyita Aliza Gracious ku nsonga za Tulyatemba kyateekeddwako omukono akola ng'omuwandiisi omukulu w'akakiiko k'ebyokuna Richard Baabo Komugisha nga kiriko kyawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Wazzeewo okusika omugwa wakati w'atwala ebyobulamu mu bizinga by'e Buvuma Dr. Kanyike Baker ne ssentebe wa disitulikiti y'e Buvuma Waswa Adrian Dungu ng'entabo eno yavudde ku kirina okukolebwa ku nsimbi obukadde 45 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ng'ezimu ku ezo eddwaliro ly'e Buvuma Health Center 4 lye zisuubira okufuna okuliyambako okutambuza emirimu. Bw'abadde yanja ebyo byasuubira okukola mu mwaka gw'ebyensimbi omujja 2026-2027 akulira ebyobulamu bizinga by'e Buvuma Dr. Kanyike Baker yagambye nti ensimbi disitulikiti zeefuna okuddukanya amalwaliro ezimanyiddwa nga PHC wakuggyako obukadde 45 azimba eggwanika ly'eddwaliro eddene erya Buvuma Health Center 4. Ono yategeeza nti mu kiseera kino tebalinayo batereka mirambo ng'omuntu aba afiiridde mu ddwaliro ate omubiri gwe gusigala mu balwadde singa ababe balwawo okugutwala. Dr. Kanyike agambye nti okutereeza embeera eno balina okusala amagezi gonna okulaba nti eddwaliro balizimbira eggwanika. Wabula bino olwagudde mu kutuuka ssente wa disitulikiti Waswa Adrian Dungu yabuusa enswa n'ategeeza nti balina kuzimba ggwanika ng'eddwaliro weritudde tebalinaawo na kyapa. Agambye nti eddwaliro lino eryazimbibwa Ssekabaka Muteesa II mu mwaka 1949 mu kiseera kino disitulikiti terinaawo yadde ebiwandiiko ebyesimba ebiraga obwannannyini ku ttaka eryo okuggyako alipoota y'omukunta gye yakola. Yalagidde akulira ebyobulamu Dr. Kanyike Baker nti ebyokuzimba eggwanika biveeko ti era ensimbi ezo akwateko obukadde waakiri 5 babutwale mu Buganda Land Board bafune ekyapa nga bwe bateesa n'Obwakabaka. Tulina ekizibu e Buvuma nti eryo lyaffe lya Center 4 liri ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka lya initially lyali kweka 50 kati zasigala 28. N'olwekyo twafunye okutereezebwa okuva mu gavumenti nti tebasobola kuteeka pulojekiti ya gavumenti yonna ku bibanja. Kati etteeka lya gavumenti nti bw'oba ozimba essomero, bw'oba ozimba eddwaliro motoka okuba n'ebyapa. Sooka okuwa amagezi DHO nti mu budget mu financial ejja twagala ssente zonna z'alina eza okukola emirimu tusosowaze ekyokufuna ekyapa kuva mu Buganda Land Board. Wabula Dr. Kanyike olwawulidde ekyo yakombye kwebaza eriibwa nti disitulikiti esala amagezi amalala we bajja ensimbi ez'ekyapa kuba ye ensimbi z'alina etteeka terimugamba kukola ku nsonga eyo.